Semyano egitakule gigwera ku kambe ate era sserulya buto bambi teyeetuma wabula njala ye mutuma. Bannange nno nabagamba okudda ewammwe si bulamu, embwa ennasiri gyekutukira olukuko. Kyokka ate tudde ku butaka, lengera zzaayo kiwanga siva ku butaka, ebyo byali biwanga bya Mongoota ebyagwa essese. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'e tweddire Mamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka. Bwe tutyo tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale Mpaka Ettumbaali mu ssaza Busiro. Kabaka ono gwe tusibukamu y'omu ku abo bakabaka abaalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro ebyo abaali bayitibwa Abalasangeye. Ekitabo kino kiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda. Nakikyusa mu ndabika era nkibanjulira kuba nze nakiwandiika. Kigula $600. Bwe wenna yeetaaga ekitabo Entabiro y'Oluganda olw'edda, nkusaba ntuukirira ku nnamba yange ey'essimu oba tuuka ku nnamba yange ey'essimu giwandiike eri 075 47 69 075 47 oba oyinza n'okuyita ku MTN eri 0788 461 228. Mu mpisa z'Abaganda, Abaganda baali baategeera ebyensula. Najja ne mbannyonnyola bwe mubeera mwebase ku kitanda abaagalana akyawukana ku bafumbo kuba abaagalana oluusi babeera baakweyagalako ne beeta. Naye kati ntegeeza bafumbo okusinziira mu nnono z'Abaganda kubanga Abaganda tebaagera nnyo ngero ku baagalana. Wabula baagera nnyo engero ate ku bafumbo. N'ez'abaagalana gye bali ng'omukwano gwakatandika. Owulira olugero oluga nti omukwano masavu ogalye gakyayokya, omukwano butiko bw'obujja tokkatira, omukwano kyayi kya mpiso bwe kitasobola obaako tekitunga, n'engero endala nnyingi nnyo ezeekuusa ku mukwano. Kiraga zaali mu kwagalana. Naye n'engero ez'abafumbo nnyingi zaagereesebwa. Kakati abafumbo bwe babeera ng'ekyamazima bali ku buliri beebase. Mu mpisa z'Abaganda omusajja yasula ku mugguukiriro gw'ekitanda, omukazi yasula eno nga ku kisenge. Najja ne mbannyonnyola nti ekyo kikolebwa omusajja okusobola okukuuma mukazi we. Basudde yaggamba nti kamunye bw'agwa mu nkoko zo ng'oyenjedde azisomba n'enkulu n'abula ojja ebigika. Naye bw'obeera okumpika awo bw'oba oggulako kamunye afubutuka n'azireka bw'atya ejjinja. Kakati kiyamba ggwe okusula ku mugguukiriro omusajja, mukazi wo n'asula ku kisenge. Ne bw'anaabeera mwenza atya oba oli awo anaaba akubuuka n'owulira n'omubuuza olaga bw'ekiro kino. Naye ng'ekigenderwa mu kyo kwabanga kukuuma mukyala wo. Kati ne kino kikwate. Era we baabeeranga mu muzannyo gwabwe ogw'abakulu, nze siwemula, nga bali mu muzannyo gwabwe ogw'abakulu nga baguzannyira ku kitanda okwo, omusajja n'awamattuka wakati nga bazannya omuzannyo n'agwa ennume y'ekigo, yatanganga mukyala we embuzi n'ekita ky'omwenge. Omusajja nga yawamattuse n'agwa ennume y'ekigo, ate ye omukazi bwe yawamattukanga nga bali ku muzannyo ogwo ogw'ekikulu baguzannyira ku kitanda, omukazi n'awamattuka n'agwa ennume y'ekigo, omukazi yatanganga bbaawe ekita ky'omwenge n'esseggwanga y'enkoko. Abaganda baali tebazannyisa nsonga za muzannyo ogwo, ate era nga bakuuma ekitiibwa kuba baayagala okuggyawo obunafu naddala mu baagalana. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere mbikomekedde wano.